Ekitabo kya Eseza essuula esooka. Obufuzi bwa Kabaka Akaswero. Kabaka Akaswero ategekera abakungu be embaga. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akaswero, Akaswero oyo ye yali afuga obwakabaka okuva e Buyindi okutuuka e Buwesiyopya, amasaza 127. Awo ku mirembe egyo, Kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe y'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lwe olwali mu kibuga ekikulu Susani, mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be, n'abakulu b'amagye ag'e Buperusi ne Bumeedi, abakungu n'abakulu b'amasaza nga bali mu maaso ge. Kabaka n'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe n'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika, ennaku 18. Awo ennaku ezo bwe zaggwaako, Kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali awo mu lubiri lw'e Susani, abakulu n'abato, ennaku 7, mu luggya olwali mu maaso g'ennimiro z'olubiri lwa Kabaka. Waaliwo ebitimbiddwa eby'olugoye olweru n'olwa nnawandagala n'olwa kaniki nga zisibiddwa n'emigwa egya bafuta ennungi n'olw'effulungu n'empeta eza ffeeza n'empagi ez'amayinja aganyirira. Ebitanda byali bya zaabu ne ffeeza ku mayinja amaalira aganyirira, amamyufu n'ameeru n'aga kyenvu n'amaddugavu. Ebyokunywa byagabulirwa mu binywerwamu ebya zaabu. Ebinywerwamu ebyo byali bya njawulo nga tebifaanana, n'omwenge gwa Kabaka gwali mungi nnyo ng'obugabi bwa Kabaka bwe bwali. N'okunywa ne kubanga amateeka bwe gali nga tewali ayinza okuwaliriza, kubanga Kabaka bwe yali alagidde bw'atyo abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakolenga buli muntu nga bw'ayagala. Ne Vasuti kaddulubaale naye n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka Akaswero. Nnaabagereka Vasuti ajeemera Kabaka. Awo ku lunaku olw'omusanvu, omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge, n'alagira Mekumani, Bizusa, Kalubona, Bigusa, Abagusa, Zesali ne Kalukasi, abalaawe 7 abaaweererezanga mu maaso ga Akaswero Kabaka, okuleeta Vasuti kaddulubaale mu maaso ga Kabaka ng'atikkidde engule ey'obwakabaka, ayolese eri amawanga n'abakungu obulungi bwe, kubanga kaddulubaale yali mulungi okutunuulira. Naye kaddulubaale Vasuti n'agaana okujja nga Kabaka bwe yalagira, ng'amutumira abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala nnyo, ekiruyi kye ne kibuubuuka mu ye. Awo Kabaka n'agamba abagezi abategeera ebiro, kubanga eyo yali empisa ya Kabaka okwebuuza ku bakugu mu by'amateeka n'emisango. Abasajja bali okumpi naye baali Kalusena, Sesali, Adumasa, Talusiisi, Meresi, Malusema ne Memukani, abakungu 7 ab'e Buperusi ne Bumeedi, abaalabanga amaaso ga Kabaka era abaatuulanga ku ntebe ez'oku mwanjo mu bwakabaka, abo be baamuddiriranga. Okusinziira ku mateeka, tunaakola tutya kaddulubaale Vasuti, kubanga takoze ekyo Kabaka Akaswero kyamulagidde bw'amutumidde abalaawe? Awo Memukani n'addamu mu maaso ga Kabaka n'abakungu nti, Vasuti kaddulubaale tanyomye Kabaka yekka, era naye n'abakungu bonna n'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga Kabaka Akaswero. Kubanga ekikolwa kino ekya kaddulubaale kiryatiikirira mu bakazi bonna okunyoomanga babbaabwe mu maaso gaabwe bwe kinaabuulirwanga nti Kabaka Akaswero yalagira Vasuti kaddulubaale okuleetebwa mu maaso ge, naye n'atajja. Awo ku lunaku luno abakyala ab'e Buperusi ne Bumeedi abawulidde ekikolwa kya kaddulubaale banaagamba bwe bati abakungu bonna aba Kabaka. Kale walibaawo okunyooma kungi n'obusungu. Kabaka bw'anaasiima bw'atyo, alaalike ekiragiro kya Kabaka era kiwandiikibwe mu mateeka ag'Abaperusi n'Abameedi, kireme okuwaanyisibwa,
Vasuti aleme okujja nate mu maaso ga kabaka Akaswero, era n'obukulu bwe obwakaddulubaale kabaka abuwa omulala amusinga obulungi. Awo bwe banaalaalika etteeka lya kabaka ly'anaateeka okubunya obwakabaka bwe bwonna, kubanga bunene, kale abakazi bonna banassangamu ekitiibwa babbaabwe, abakulu n'abato. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'abalangira. Kabaka n'akola ng'ekigambo kya Memukani bwe kyali, kubanga yaweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga kabaka, mu buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, na buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, buli musajja afugenga mu nnyumba ye era akiraalike ng'olulimi lw'abantu be bwe lwali. Eseza essuula ey'okubiri. Eseza afuuka Nnaabagereka. Awo oluvannyuma lw'ebyo, obusungu bwa kabaka Akaswero bwe bwakkakkana, n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola, n'ekyo ekyali kimulangiriddwako. Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti, banoonyeze kabaka abawala abato abalungi abatamanyi musajja. Era kabaka ateekewo abaami mu masaza gonna ag'omu bwakabaka bwe, bakuŋŋaanyize abawala abato abalungi bonna e Susani mu lubiri mu nnyumba y'abakazi, bakwasibwe Kegayi omulaawe wa kabaka, omukuumi w'abakazi, era ebintu byabwe eby'okwerongoosa bibaweebwe. Awo omuwala kabaka gw'alisiima abe Nnaabagereka mu kifo kya Vasuti. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka, era n'akola bw'atyo. Waaliwo Omuyudaaya mu Susani mu lubiri, erinnya lye Moluddekaayi mutabani wa Yayiri, Yayiri mutabani wa Simeeyi, Simeeyi mutabani wa Kiiso mu Benyamini, eyaggyibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalibwa awamu ne Yekoniya kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni gwe yatwala. Moluddekaayi yalera Kadasa, era ayitibwa Eseza muwala wa kitaawe omuto, kubanga teyalina kitaawe newaakubadde nnyina, era omuwala oyo yali mulungi nnyo. Awo nnyina ne kitaawe bwe baafa, Moluddekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo olwatuuka ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byawulirwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde Susani mu lubiri, ne bakwasibwa Kegayi. Awo Eseza naye n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka, n'akwasibwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa, n'afuna ekisa gy'ali, n'amuyisa bulungi, n'ayanguwa okumuwa ebintu bye eby'okwerongoosa wamu n'emigabo gye, n'abawala 7 baagwanira okuweebwa nga baggyibwa mu nnyumba ya kabaka. N'amujjulula ye n'abawala be, n'abayingiza mu kifo ekyasinga obulungi mu nnyumba ey'abakazi. Eseza yali tategeezanga abantu be bwe baali newaakubadde ekika kye, kubanga Moluddekaayi yali amukuutidde obutakyogera. Era Moluddekaayi n'ayitanga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba ey'abakazi okumanya Eseza bw'ali era n'ebimukwatako. Awo oluwalo olwa buli muwala bwe lwatuuka okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ebyetaagisa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12, kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe bwe zaali bwe zityo, emyezi 6 baasiimulwanga amafuta ag'omugavu, n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu ebirala eby'okulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala bwe yagendanga eri kabaka, kyonna kye yayagalanga yakiweebwanga okugenda nakyo ng'ava mu nnyumba ey'abakazi ng'agenda mu nnyumba ya kabaka. Yagendanga akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba ey'abakazi ey'okubiri, n'akwasibwa Saasuggazi omulaawe wa kabaka eyakuumanga abazaana. Teyaddangayo nate eri kabaka, wabula nga kabaka amusanyukidde era ng'ayitiddwa n'erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Moluddekaayi omuto bwe yali atwalanga omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka, teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso g'abo bonna abaamutunuulira. Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero
mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula Nnaabagereka mu kifo kya Vasuti. Awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu b'embaga enkulu, embaga ya Eseza, n'awa amasaza okusonyiyibwa emisolo, n'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali. Moluddekaayi avumbula olukwe olw'okutemula kabaka. Awo abawala bwe baali bakuŋŋaanye omulundi ogwokubiri, Moluddekaayi yali atudde mu mulyango gwa kabaka. Eseza yali tategeezanga ekika kye bwe kyali newaakubadde abantu be nga Moluddekaayi bwe yamukuutira, kubanga Eseza yagondera ekiragiro kya Moluddekaayi nga bwe yakolanga bwe yali ng'akyamulera. Awo mu biro ebyo Moluddekaayi ng'atudde mu mulyango gwa kabaka, babiri ku balaawe ba kabaka, Bigusani ne Teresi, ku abo abaakuumanga oluggi, ne basunguwala ne bagezaako okutemula kabaka Akaswero. Awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Moluddekaayi, n'akibuulira Eseza kaddulubaale. Eseza n'abuulira kabaka mu linnya lya Moluddekaayi. Awo ekigambo ekyo bwe baakyekenneenya ne kirabika nga kyali kituufu, bombi ne bawanikibwa ku muti. Awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebibaawo ebikulu mu maaso ga kabaka. Eseza essuula ey'okusatu. Olukwe lw'okuzikiriza Abayudaaya n'obuvumu bwa Eseza. Kamani akola olukwe okuzikiriza Abayudaaya. Awo oluvannyuma lw'ebyo, kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi, n'amusukkiriza, n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abali naye. Awo abaddu bonna aba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bavuunamiranga Kamani okumuwa ekitiibwa nga kabaka bwe yali alagidde. Naye Moluddekaayi n'atamuvuunamiranga era n'atamuwa kitiibwa. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne babuuza Moluddekaayi nti, lwaki togondera kiragiro kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku, naye n'atabawulira, ne babuulira Kamani okulaba obanga anaagumiikiriza enneeyisa ya Moluddekaayi, kubanga Moluddekaayi yali ababuulidde nga Muyudaaya. Awo Kamani bwe yalaba nga Moluddekaayi tamuvunnamira wadde okumuwa ekitiibwa, kale Kamani n'ajjula obusungu. Naye n'alaba nga tekigasa okukwata Moluddekaayi yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Moluddekaayi bwe baali. Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akaswero, abantu ba Moluddekaayi. Awo mu mwezi ogw'olubereberye, gwe mwezi Nisani, mu mwaka ogw'ekkumi ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba Puli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi gwe mwezi Adali. Awo Kamani n'agamba kabaka Akaswero nti, waliwo eggwanga ly'abantu abasaasaanye ne babuna mu masaza gonna ag'obwakabaka bwo, n'amateeka gaabwe tegafaanana mateeka ga ggwanga lyonna, so tebakwata mateeka ga kabaka, bwe kityo tekigasa kabaka okubagumiikiriza. Kabaka bw'anaasiima ayise etteeka eriragira bazikirizibwe, nange ndisasula ettalanta eza ffeeza 1,000 mu ggwanika ly'obwakabaka, nzikwasa abo abalabirira emirimu gy'obwakabaka. Awo kabaka n'aggya empeta ye ku mukono gwe n'agiwa Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi, omulabe w'Abayudaaya. Awo kabaka n'agamba Kamani nti, effeeza ngikuwadde era n'abantu nabo bakole nga bw'osiima. Awo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku lwagwo olw'ekkumi ne bawandiika nga byonna bwe byali Kamani bye yali alagidde ab'amasaza ba kabaka n'abaami abaafuganga buli ssaza n'abakulu ba buli ggwanga
eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali mu linnya lya Kabaka Akaswero mwe byawandiikirwa era byateekebwako akabonero n'empeta ya Kabaka. Ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga Kabaka okuzikiriza n'okutta n'okumalawo Abayudaaya bonna, abavubuka n'abakadde, abaana abato n'abakazi, ku lunaku lumu olw'Ekkumi-n'essatu olw'omwezi ogw'Ekkumi-n'ebiri, gwe mwezi ogwa Adali, n'okutwala ebintu byabwe okuba omunyago. Ebyaggyibwa mu kiwandiiko ne biraalikibwa eri amawanga gonna, ekiragiro ne kirangirirwa mu buli ssaza balyoke beeteekereteekere olunaku olwo. Awo ababaka ne banguwa ne bagenda olw'ekiragiro kya Kabaka. Etteeka lyateekebwawo mu kibuga ekikulu Susani. Awo Kabaka ne Kamani ne batuula okunywa, kyokka ng'ekibuga ekikulu Susani kisobeddwa. Eseza essuula ey'okuna. Eseza ayamba Abayudaaya. Awo Moluddekaayi bwe yategeera byonna ebyakolebwa, Moluddekaayi n'ayuza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu n'evvu, n'afuluma n'agenda mu kibuga wakati, n'akaaba n'eddoboozi ddene erijjudde ennaku. N'ajja mu maaso g'omulyango gwa Kabaka, kubanga tewali yayinza okuyingira mu mulyango gwa Kabaka ng'ayambadde ebibukutu. Awo mu buli ssaza ekiragiro kya Kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga, ne waba okuwuubala kungi mu Bayudaaya, n'okusiiba, n'okukaaba amaziga, n'okukuba ebiwoobe, era bangi ne bagalamira nga bambadde ebibukutu n'evvu. Awo abawala ba Eseza n'abalaawe be ne bajja ne bamubuulira, n'Abagereka n'anakuwala nnyo, n'aweereza ebyambalo Moluddekaayi by'aba ayambala n'okumuggyako ebibukutu bye, naye n'atabikkiriza. Awo Eseza n'ayita Kasaki omu ku balaawe ba Kabaka gwe yali ataddewo okumuweereza, n'amukuutira okugenda eri Moluddekaayi okumanya ensonga nga bwe yali era ne lwaki kyali bwe kityo. Awo Kasaki n'afuluma n'agenda eri Moluddekaayi awali ekifo ekigazi eky'ekibuga mu maaso g'omulyango gwa Kabaka. Awo Moluddekaayi n'amubuulira byonna ebyamubaako n'ebintu bwe byenkanira ddala Kamani bye yasuubiza okusasula mu mawanika ga Kabaka olw'okuzikiriza Abayudaaya. Era n'amuwa n'ebyaggyibwa mu kiwandiiko eky'etteeka eryalaalikibwa mu Susani okubazikiriza, alyoke abirage Eseza era abimunnyonnyole n'okumukuutira ayingire eri Kabaka amwegayirire era asabire abantu be Kabaka abasaasire. Awo Kasaki n'ajja n'abuulira Eseza ebigambo bya Moluddekaayi. Awo Eseza n'ayogera ne Kasaki n'amuwa obubaka obw'okutwalira Moluddekaayi nti, abaddu ba Kabaka bonna n'abantu ab'omu masaza ga Kabaka bamanyi nga buli muntu oba musajja oba mukazi anaayingiranga eri Kabaka mu luggya olw'omunda atayitiddwa, waliwo etteeka limu eriye attibwenga, wabula abo Kabaka baagololera omuggo ogwa zaabu, oyo y'aba omulamu. Naye nze siyitibwanga kuyingira eri Kabaka mu nnaku zino 3. Awo ne babuulira Moluddekaayi ebigambo bya Eseza. Awo Moluddekaayi n'abalagira okuddiza Eseza ebigambo nti, tolowoozanga mu mwoyo gwo nga ggwe olw'okubeera mu nnyumba ya Kabaka ogenda okuwona okusinga Abayudaaya bonna. Kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino, kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Era ani amanyi obanga ozze mu bwakaddulubaale olw'ebiro ebifaanana nga bino. Awo Eseza n'abalagira okuddiza Moluddekaayi ebigambo nti, genda okuŋŋaanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani, munsiibire, so temulya newaakubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro, era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo, bwe ntyo bwe ndiyingira eri Kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira, ndizikirira. Awo Moluddekaayi n'addayo n'akola nga byonna bwe byali,
Eseza by'amulagidde. Eseza essuula ey'okutaano. Eseza ateekateeka embaga. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, Eseza n'ayambala ebyambalo bye ebya Nnaabagereka, n'ayimirira mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya kabaka, okwolekera ennyumba ya kabaka. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ey'obwakabaka mu nnyumba ya kabaka, okwolekera omulyango gw'ennyumba. Awo olwatuuka kabaka bwe yalaba Eseza kaddulubaale ng'ayimiridde mu luggya, kale n'aganja mu maaso ge. Kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo. Awo kabaka n'alyoka amugamba nti, "Oyagala ki, Nnaabagereka Eseza? Era kiki ky'osaba? Onookiweebwa ne bwe kinaaba ekitundu eky'obwakabaka." Awo Eseza n'ayogera nti, "Kabaka bw'anaasiima, kabaka ne Kamani bajje leero ku mbaga gye mmufumbidde." Awo kabaka n'ayogera nti, "Mwanguye okuleeta Kamani, kikolebwe nga Eseza bw'ayogedde." Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga Eseza gye yali afumbye. Awo kabaka n'agamba Eseza nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti, "Osaba ki? Kinaatuukirizibwa ne bwe kinaaba ekitundu eky'obwakabaka." Awo Eseza n'addamu n'ayogera nti, "Kye nsaba era kye neegayirira kye kino, obanga ŋŋanze mu maaso ga kabaka, era kabaka bw'anaasiima okumpa kye nsaba n'okutuukiriza kye neegayirira, kabaka ne Kamani bajje nate ku mbaga gye nnaabafumbira, era enkya ndikola nga kabaka bw'agambye." Kamani akola olukwe okutta Molodekaayi. Awo Kamani n'afuluma ku lunaku olwo ng'asanyuse era ng'ajaguzizza mu mwoyo. Naye Kamani bwe yalaba Molodekaayi mu mulyango gwa kabaka nga tayimirira wadde okumusegulira, n'ajjula obusungu eri Molodekaayi. Era naye Kamani n'azibiikiriza n'addayo eka, n'atumya mikwano gye, n'agamba ne Zeresi mukazi we okubeegattako. Awo Kamani n'ababuulira ekitiibwa ky'obugagga bwe, n'abaana be bwe byenkana obungi, n'ebigambo byonna kabaka mwe yamukuliza era bwe yamukuza okusinga abakungu ba kabaka n'abaddu be. Era Kamani n'ayogera nti, "Weewaawo ne Nnaabagereka Eseza teyaganya muntu yenna kuyingira wamu ne kabaka ku mbaga gye yali afumbye wabula nze, era n'enkya ampise wamu ne kabaka. Naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa nga nkyalaba Molodekaayi Omuyudaaya ng'atuula ku mulyango gwa kabaka." Awo Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna ne bamugamba nti, "Basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo 500, enkya oyogere ne kabaka okuwanika Molodekaayi okwo, kale olyoke oyingire ne kabaka ku mbaga ng'osanyuka." Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani, n'azimbisa ekitindiro. Eseza essuula ey'omukaaga. Kabaka awa Molodekaayi ekitiibwa. Awo mu kiro ekyo kabaka n'atayinza kwebaka, n'alagira okumuleetera ekitabo ekijjukiza eky'ebigambo ebikulu ne babisomera mu maaso ga kabaka. Awo ne basanga nga kyawandiikibwa nga Molodekaayi bwe yabuulira kabaka olukwe olwakolebwa Bigusani ne Teresi, ababiri ku balaawe ba kabaka, abamu ku abo abaakuumanga oluggi abaagezaako okutemula kabaka Akaswero. Awo kabaka n'abuuza nti, "Kitiibwa ki na bukulu ki Molodekaayi bye yaweebwa olw'ekyo?" Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti, "Tewali kintu na kimu kyali kimuweereddwa." Awo kabaka n'abuuza nti, "Ani ali mu luggya?" Kale Kamani yali atuuse mu luggya olw'ebweru olw'oku nnyumba ya kabaka, ng'azze okusaba kabaka amukkirize okuwanika Molodekaayi ku kitindiro kye yali amusimbidde. Awo abaddu ba kabaka ne bamugamba nti, "Laba, Kamani ayimiridde mu luggya." Kabaka n'ayogera nti, "Ayingire." Awo Kamani n'ayingira. Kabaka n'amugamba nti, "Omusajja kabaka gw'asanyukira
okumussaamu ekitiibwa anaakolerwa ki? Awo Kamani n'ayogera mu mutima gwe nti, ani kabaka gwe yandisanyukidde okumussaamu ekitiibwa okusinga nze? Awo Kamani n'agamba kabaka nti, omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa, baleete ebyambalo by'obwakabaka kabaka by'ayambala, n'embalaasi kabaka gye yeebagala eri etikkirwako engule ey'obwakabaka ku mutwe gwayo. Era bakwase ebyambalo n'embalaasi omu ku bakungu ba kabaka abasinga ekitiibwa, bambaze ebyambalo ebyo omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa, era bamwebagaze embalaasi okuyita mu luguudo lw'ekibuga, era balangirire mu maaso ge nti bw'atyo bw'anaakolebwa omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa. Awo kabaka n'agamba Kamani nti, yanguwa oddire ebyambalo n'embalaasi nga bw'oyogedde, okolere ddala bw'otyo Moluddekaayi Omuyudaaya atuula ku mulyango gwa kabaka, waleme okubulako n'ekimu ku ebyo byonna by'oyogedde. Awo Kamani n'addira ebyambalo n'embalaasi n'ayambaza Moluddekaayi, n'amwebagaza okuyita mu luguudo lw'ekibuga, n'alangirira mu maaso ge nti bw'atyo bw'anaakolebwa omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa. Awo Moluddekaayi n'akomawo ku mulyango gwa kabaka. Naye Kamani n'ayanguwa n'agenda ewuwe ng'anakuwadde era ng'abisse ku mutwe gwe. Awo Kamani n'abuulira Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna byonna ebyamubaddeko. Awo abasajja be ab'amagezi ne Zeresi mukazi we ne bamugamba nti, Moluddekaayi nga bw'otandise okutoowazibwa mu maaso ge, obanga wa ku zzadde ly'Abayudaaya tojja kumusinga, naawe tolirema kugwa mu maaso ge. Awo bwe baali nga bakyayogera naye, abalabe ba kabaka ne bajja ne banguwa okutwala Kamani ku mbaga Eseza gye yali afumbye. Eseza essuula ey'omusanvu. Kamani awanikibwa ku kitindiro. Awo kabaka ne Kamani ne bagenda ku mbaga ewa Eseza kaddulubaale. Awo kabaka n'agamba Eseza nate ku lunaku olwokubiri nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti, kiki ky'osaba Nnaabagereka Eseza era onookiweebwa? Era kiki kye weegayirira? Ne bwe kinaaba ekitundu eky'obwakabaka kinaatuukirizibwa. Awo Eseza kaddulubaale n'addamu n'ayogera nti, obanga ŋŋanze mu maaso go ayi kabaka, era kabaka bw'anaasiima, mpeebwe obulamu bwange olw'okusaba kwange era n'obw'abantu bange olw'okwegayirira kwange. Nze n'abantu bange tutundiddwa okuzikirizibwa, okuttibwa n'okumalibwawo ddala. Naye singa tutundiddwa okuba abaddu n'abazaana nandisirise, newaakubadde ng'omulabe teyandiyinzizza kuliwa kabaka byeyandifiiriddwa. Awo kabaka Akaswero n'alyoka abuuza Eseza kaddulubaale nti, ani era ali ludda wa ayaŋŋanga okugezaako mu mutima gwe okukola bw'atyo? Awo Eseza n'ayogera nti, omulabe era atukyawa ye Kamani ono omubi. Awo Kamani n'atya nnyo mu maaso ga kabaka ne kaddulubaale. Awo kabaka n'asituka ng'aliko ekiruyi, n'ava ku mbaga ey'omwenge n'ayingira mu lusuku olw'omu lubiri. Kamani n'asigalawo okwegayirira obulamu bwe eri Eseza Nnaabagereka, kubanga yalaba obubi kabaka bw'amuteeserezza. Awo kabaka n'akomawo ng'ava mu lusuku olw'omu lubiri n'ayingira mu kifo eky'embaga ey'omwenge, kale Kamani ng'agudde ku kitanda Eseza kwe yali. Awo kabaka n'ayogera nti, n'okukwata oyagala kukwatira kaddulubaale mu maaso gange mu nnyumba? Ekigambo bwe kyava mu kamwa ka kabaka ne babikka ku maaso ga Kamani. Awo Kalubona omu ku balaawe abaali mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, era laba ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 5 Kamani ky'akoledde Moluddekaayi eyogera ebigambo ebyawonya kabaka kiyimiridde mu nnyumba ya Kamani. Kabaka n'ayogera nti, mumuwanike okwo. Awo ne bawanika Kamani ku kitindiro kye yali akoledde Moluddekaayi. Awo obusungu bwa kabaka ne bukkakkana.
Eseza essuula ey'omunaana. Abayudaaya bawangula abalabe baabwe. Awo ku lunaku olwo kabaka Akaswero n'awa Eseza kaddulubaale ennyumba ya Kamani omulabe w'Abayudaaya. Awo Moluddekaayi n'ajja mu maaso ga kabaka kubanga Eseza yali amubuulidde bw'amuyita. Awo kabaka n'anaanuula empeta ye gy'aggye ku Kamani n'agiwa Moluddekaayi. Awo Eseza n'alonda Moluddekaayi okuba omukulu w'ennyumba ya Kamani. Awo Eseza n'ayogera nate olwokubiri mu maaso ga kabaka, n'avunnama awali ebigere bye, n'amwegayirira ng'akaaba amaziga okuggyawo obubi bwonna Kamani omwagaagi n'olukwe lwe yali asalidde Abayudaaya. Awo kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu. Awo Eseza n'asituka n'ayimirira mu maaso ga kabaka, n'ayogera nti, kabaka bw'anaasiima era obanga ŋŋanze mu maaso ge, n'ekigambo ekyo bw'onoolabanga kituufu mu maaso go, nange obanga mmusanyusa, bawandiike ekirangiriro okumenyawo ebbaluwa Kamani mutabani wa Kammedasa omwagaagi ze yawandiika okuzikiriza Abayudaaya abali mu masaza gonna aga kabaka. Kubanga nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira obubi nga bujja ku bantu bange? Oba nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira baganda bange nga babazikiriza? Awo kabaka Akaswero n'agamba Nnaabagereka Eseza ne Moluddekaayi Omuyudaaya nti, laba, mpadde Eseza ennyumba ya Kamani, naye bamuwanise ku kitindiro, kubanga yateeka omukono gwe ku Bayudaaya. Era muwandiikire n'Abayudaaya nga bwe musiima mu linnya lya kabaka, mugisseeko akabonero n'empeta ya kabaka, kubanga ekiwandiiko ekiwandiikiddwa mu linnya lya kabaka era ekiteekeddwako akabonero n'empeta ya kabaka tewali muntu ayinza okukikyusa. Awo mu biro ebyo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogwokusatu, gwe mwezi gwa Sivaani, ku lunaku lwagwo olw'23, era byonna ne biwandiikibwa Moluddekaayi bye yalagira eri Abayudaaya n'eri ab'amasaza, n'abaami abaafuganga n'abakulu b'amasaza abaaliwo okuva e Buyindi okutuusa ku Buwesiyopya, amasaza 127, eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, n'eri Abayudaaya ng'empandiika yaabwe bwe yali era ng'olulimi lwabwe bwe lwali. Era n'awandiika mu linnya lya kabaka Akaswero, n'agissaako akabonero n'empeta ya kabaka, n'aweereza ebbaluwa ezitwalibwa ababaka abeebagala embalaasi, abeebagadde ebisolo eby'embiro ebyakolanga omulimu gwa kabaka, ebyazaalibwa mu bisibo bya kabaka. Era mu ezo kabaka n'alagira Abayudaaya abaali mu buli kibuga okukuŋŋaana, basobole okutaasa obulamu bwabwe era basobole okuzikiriza, okutta n'okumalawo obuyinza bwonna obw'abantu n'essaza abaagala okubalumba, abaana baabwe abato ne bakazi baabwe, n'okutwala ebintu byabwe okuba omunyago. Ekiragiro ekyo kyali kyakukola ku lunaku lumu mu masaza gonna aga kabaka Akaswero ku lunaku olw'13 olw'omwezi ogw'12, gwe mwezi gwa Adali. Awo ne balaalika amawanga gonna ebyaggyibwa mu kiwandiiko, ekiragiro kirangirirwe mu buli ssaza, era Abayudaaya babe nga beeteekeddeteekedde olunaku olwo okuwalana eggwanga ku balabe baabwe. Awo ababaka abeebagala ebisolo eby'embiro ebyakolanga omulimu gwa kabaka ne bagenda, ekiragiro kya kabaka nga kibakubiriza era nga kibanguya. Awo ekiragiro ne kirangirirwa mu kibuga ekikulu Susani. Awo Moluddekaayi n'afuluma mu maaso ga kabaka ng'ayambadde ebyambalo bya kabaka ebya kaniki n'ebyeru, era ng'atiikidde engule ennene eya zaabu, era ng'ayambadde omunagiro ogwa bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu. Awo abantu mu kibuga Susani ne bakuba emizira ne boogerera waggulu olw'essanyu. Awo Abayudaaya ne baba n'ekitangaala, ne basanyuka, ne bajaguza era ne baba n'ekitiibwa. Awo mu buli ssaza ne mu buli kibuga
ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga, Abayudaaya ne baba n'essanyu n'okujaguza embaga n'olunaku olulungi. Kale bangi ab'omu mawanga ag'omu nsi ne bafuuka Abayudaaya kubanga entiisa y'Abayudaaya yali ebaguddeko. Eseza essuula ey'omwenda. Abayudaaya bazikiriza abalabe baabwe. Awo mu mwezi ogw'e12 gwe mwezi gwa Adali, olunaku lwagwo olw'e13, ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byali binaatera okutuukirizibwa, ku lunaku abalabe b'Abayudaaya kwe baasuubirira okubafugirako, naye ne kikyuka okubeevuunulira, Abayudaaya ne bawangula abo abaabakyawa. Awo Abayudaaya ne bakuŋŋaana mu bibuga byabwe okubuna amasaza gonna aga kabaka Akaswero okukwata abo abaali baagala okubakola obubi, so tewaali muntu eyayinza okubaziyiza kubanga entiisa yaabwe yali egudde ku mawanga gonna. Awo abalangira bonna ab'amasaza, n'abasigire, n'abaami, n'abaafuganga, n'abo abaakolanga omulimu gwa kabaka ne bayamba Abayudaaya kubanga entiisa ya Moluddekaayi ng'ebaguddeko. Kubanga Moluddekaayi yali mukulu mu nnyumba ya kabaka, ettutumu lye ne lyatiikirira okubuna amasaza gonna kubanga omusajja oyo Moluddekaayi yeeyongerayongeranga obukulu. Awo Abayudaaya ne batta abalabe baabwe bonna n'ekitala, ne babaziikiriza okubamalawo, ne bakola nga bwe baayagala ku abo abaabakyawa. Ne mu kibuga ekikulu Susani, Abayudaaya ne batta ne bazikiriza abasajja 5. Awo Palusandasa, Dalufoni, Asupasa ne Polasa, Adaliya, Alidasa ne Palumasuta, Alisaayi, Alidayi ne Vaizasa, batabani ba Kamani 10, Kamani mutabani wa Kammedasa omulabe w'Abayudaaya, ne babatta kyokka ne bataganya kintu kyabwe na kimu. Ku lunaku olwo omuwendo gw'abo abattirwa mu lubiri lw'e Susani ne guleetebwa mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'agamba Nnaabagereka Eseza nti, Abayudaaya basse ne bazikiriza abasajja 5 mu kibuga ekikulu Susani ne batabani ba Kamani 10. Kale kye bakoze mu masaza amalala aga kabaka kyenkana wa? Kiki nno ky'osaba era onookiweebwa? Oba kiki kye weegayirira nate era kinaakolebwa? Awo Eseza n'ayogera nti, kabaka bw'anaasiima, Abayudaaya abali mu Susani bakkirizibwe enkya okukola ng'ekiragiro ekyaleero bwe kibadde, era ne batabani ba Kamani 10 bawanikibwe ku kitindiro. Awo kabaka n'alagira bakole bwe batyo. Kale ne balangirira etteeka mu Susani, ne batabani ba Kamani 10 ne bawanikibwa. Awo Abayudaaya abaali mu Susani ne bakuŋŋaanira ne ku lunaku olw'e14 olw'omwezi Adali, ne batta abasajja 3 mu Susani, naye ne batakwata ku munyago. Awo Abayudaaya abalala abaali mu masaza ga kabaka ne bakuŋŋaana okutaasa obulamu bwabwe n'okwewonya eri abalabe baabwe, ne batta ku abo abaabakyawa 7,500, naye ne batakwata ku munyago. Ebyo byabaawo ku lunaku olw'e13 olw'omwezi gwa Adali, enkeera ku lunaku lwagwo olw'e14 ne bawummula ne balufuula olunaku olw'okuliirako embaga n'olw'okusanyukirako. Entandikwa y'embaga ya Pulimu. Naye Abayudaaya abali mu Susani ne bakuŋŋaanira ku lunaku lwagwo olw'e13 n'olw'e14 ne ku lunaku olw'e15 ne bawummula ne balufuula olunaku olw'okuliirako embaga n'olw'okusanyukirako. Abayudaaya ab'omu byalo ne mu bibuga ebitaliiko bbugwe kyebaava bafuula olunaku olw'e14 olw'omwezi gwa Adali olunaku olw'okusanyukirako n'okuliirako embaga, era olunaku olulungi era olw'okuweerezaganirako ebirabo. Awo Moluddekaayi n'abiwandiika ebyo n'aweereza Abayudaaya bonna abali mu masaza gonna aga kabaka Akaswero, ab'okumpi n'abeewala. Era
n'abalagira okukwatanga olunaku olw'e14 olw'omwezi gwa Adali n'olunaku lwagwo olw'e15 buli mwaka, nga ze nnaku Abayudaaya kwe baafunira okuwummula ku balabe baabwe, n'omwezi ogwabafuukira ogw'essanyu okuva mu buyinike, era olunaku olulungi okuva mu kunakuwala, bazifuulenga ennaku ez'okulirangako embaga n'ez'okusanyukirangako n'ez'okuweerezaganirangako ebirabo n'ez'okuweererezangako abaavu ebirabo. Awo Abayudaaya ne basuubiza okukolanga nga bwe baali batandise, era nga Moludekaayi bwe yabawandiikira, kubanga Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi omulabe w'Abayudaaya bonna yali ateesezza okuzikiriza Abayudaaya, era yali akubye Puli bwe bululu okubamalawo n'okubazikiriza. Naye Eseza bwe yagenda mu maaso ga kabaka, kabaka n'awandiika ebbaluwa n'alagira nti olukwe lwe olubi lwe yali asalidde Abayudaaya ludde ku mutwe gwe ye, era ye ne batabani be bawanikibwe ku kitindiro. Ennaku ezo kyebaava baziyita Pulimu ng'erinnya lya Puli bwe liri. Awo olw'ebigambo byonna ebyali mu bbaluwa eno, n'olw'ebyo bye baalaba olw'ensonga eno, n'olw'ebyo ebyababaako, Abayudaaya kyebaava balagira ne basuubiza, era ne basuubiriza n'ezzadde lyabwe n'abo bonna abaneegattanga nabo, kireme okuggwaawo okukwatanga ennaku ezo zombi ng'ekiwandiiko kyazo bwe kyali, era ng'ebiro byazo bwe byali ebyateekebwawo buli mwaka. Era okujjukiranga n'okukwatanga ennaku ezo mu mirembe gyonna, na buli kika, na buli ssaza, na buli kibuga, era ennaku zino eza Pulimu zireme okuggwaawo mu Buyudaaya, newaakubadde ekijjukizo kyazo kireme okwerabirwa eri ezzadde lyabwe. Awo Nnaabagereka Eseza muwala wa Abikayiri ne Moludekaayi Omuyudaaya ne bawandiika n'obuyinza bwonna okunyweza ebbaluwa eyo ey'okubiri eya Pulimu. N'aweereza Abayudaaya bonna ebbaluwa mu masaza 127 ag'obwakabaka bwa Akaswero, nga zirimu ebigambo eby'emirembe n'amazima n'okunyweza ennaku ezo eza Pulimu mu biro byazo ebyateekebwawo, nga Moludekaayi Omuyudaaya ne Nnaabagereka Eseza bwe baabalagira, era nga bwe beeteekera bo bennyini n'ezzadde lyabwe mu bigambo eby'okusiiba n'okukaaba kwabwe. Awo ekiragiro kya Eseza ne kinyweza ebigambo ebyo ebya Pulimu ne kiwandiikibwa mu kitabo. Eseza essula ey'ekkumi. Obukulu bwa Akaswero ne Moludekaayi. Awo kabaka Akaswero n'asalira ensi omusolo n'ebizinga eby'omu nnyanja, era ebikolwa byonna eby'obuyinza bwe n'amaanyi ge, era n'ebyo ebitegereza ddala obukulu bwa Moludekaayi bwe bwenkana kabaka bwe yamukuza, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'aba ssekabaka ab'e Bumeedi ne Buperusi, kubanga Moludekaayi Omuyudaaya ye yaddiriranga kabaka Akaswero, era yali mukulu mu Bayudaaya, era ng'akkirizibwa ekibiina ky'abaganda be, ng'ayagaliza abantu be obulamu obulungi, era ng'abuulira ezzadde lye lyonna emirembe.